إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه والصلاة والسلام على أشرف المصطفى محمد ابن عبد الله أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحد وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل كما قال الله تعالى: فتزودوا فإن خير الزاد تقوى. abibiti wabakiriza atendebwa n'amatenda amajjuvu y'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala, musaba assa okusaasira kwe n'emirembe ku wekitiibwa omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wasallam. Mu kiseera kino njagala nnyo okuyimpaya musomo gubeere waakiri ekinene nnyo 30 minutes olw'okuba emisomo nti tulina mingi biidhinillahi ta'ala ate muleme kukaluubirirwa. Tuli ku nsonga ey'okubiri mu nsonga 10 ezijja omuntu mu Busiraamu mu kitundu ekyokusatu. Ku nsonga ey'okubiri, man ja'ala bainahu wa baina Allahi wasaa'ita yad'uuhum wa yas'aluhum ash-shafa'ata wa yatawakkalu alayhi kafara ijma'. Eyo y'ensonga gye tuliko, okuteeka wakati wo ne Allah kayongirizi ng'omusaba naye. Twali tusenvudde nga tutuuse ku nnamula y'Obusiraamu mu kuteeka sementi ku ntaana, twali tuvudde waawo. Si we gwali twalaba ahadith ezikwatagana ku kulamula okuziika omuntu ku muzikiti n'okuzimba sementi ku ntaana n'okwekubya ebifaananyi. Ebyo byonna ne tulaba ensonga lwaki Obusiraamu bwabiziyiza okubanga toggulawo mulyango gwa shiriki, Obusiraamu gubwagala. Anti tewali kubuusabuusa nti ekyabuza abakulisitaayo ebyo byonna byenjogeddeko birina akakwate. Nabbi bye yayogerako oba Obusiraamu bye bwaziriza birina akakwate ku shiriki, okusaasaana kwa shiriki mu nsi nga we tunaakiraba mu maaso. Abakulisitaayo mu kugulumiza abalongoofu basalawo okubumba ebibumbe bye batalinaako irimu nti oba kino kya Isa mutabani wa Maryam oba kino kya wakitiibwa Maryam maama wa Isa, n'obisanga nga bijjudde mu masinzizo gaabwe babisinza. Ekyo nno Obusiraamu Allah nti ye mutonzi waffe, bino byonna Allah abimanyi, n'aggala omulyango ogwo obutalekaawo buufu bwa mufu yenna kusobozesa bakimbuyega abalijja oluvannyuma lw'obuluŋŋamu okuggwa mu nsi batandike okusinza omufu ono, nga Sitaani ebalabankanya nga we yalabankanya abaatukulembera. Anti abantu b'omulembe gwa Nuhu okutuuka okukoowoola Allah
Naam, Nuhu atukokoora Allah nti waqaalu la tadharunna alihatakum wala tadharunna wadda wala suwaa wala yaghutha wa yawuqa wa nasra. Eyo yemu ku nsonga eyaziisisa ebifaananyi anti bano amannya ago g'olaba mu aya eyo baali basajja balongoofu, naye abantu baabwe baakubirizanga abantu baabwe nti abange nga wowulira aya endo waqaalu la tadharunna alihatakum, abange temuva ku bye musinza, temuva ku wadda, temuva ku suwa, temuva ku yaghutha ne yawuka ne nasara. Baani ababakuwanga bakabona baabwe ab'amadiini. Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu yagamba nti hadha asma'u rijalu salihin, agamanya gaali ga basajja abalongoofu, agamanya gaali ga basajja balongoofu abaaliwo mu bantu b'ekibiina kya nabbi Nuhu alayhi salatu wassalam. Bwe baafa ne bavaawo, shaitani, wulira akagambo kano, shaitani negamba abantu baabwe nti mubabumbe mu ebibumbe. Ani aleeta pulaani? Shaitani ye yaleeta ekirowoozo kino nti mubabumbe mu ebibumbe, mubiteekenga mu bifo we baatuulanga, musobole okubajjuukirirako. Ne bakikola nga shaitani bwe bagambye. Era bano babibumba tebabisinza okutuusa nga bonna bavuddewo, abaali bamanyi ebyafaayo ebituufu ebikwatagana ku bantu abo bavuddewo, ebibumbe nabyo nga byo byasigalawo, babibumba nga bagenze. Nabo bwe baamala okufa ne baggwawo, n'obutamanya ne bujjula mu nsi, abantu ne balyoka basinza ebintu ebyo butereevu, ne batandika osinza amasanamu ago. Naye nga luno shaitani mulowooza yabayitawa bali abalongoofu abaalimu ku mpeke y'eddiini nga tesobola kubabuza, yabawa buwi kirowoozo nti nammwe mubumbe ebibumbe, mubabumbe, mubatuuze mu bifo byabwe baatuulanga, musobole okubajjuukirirako. Abo abaana baabali bayawuuka babibumba ne babiteeka mu bifo we baatuulanga, tebabisinza, bo basinza Allah. N'abazzukulu baabwe n'abaana baabwe basinza Allah, bazzukulu baabwe nabo ne basinza Allah. Abazzukulu sitaani n'etandika bataekamu ebirowoozo nti abo baali basaaze nnyo, n'etandika okuteeka ku imaani yaabwe obwebindu. Kyokka wallahi nakuwala okulaba omuddu atamanyi nkweza shaitani nga muli akaluubirirwa okutegeera. Naye ekifaananyi kyange kino mbona kyo kisinze kati nzito waki? Omanyi shaitani, omanyi omulabe waffe gwe bayita Iburisi, we yali ava eri Allah yawera, yagamba Allah wange ngenda bava ku kkono, mbave ku ddyo, mbave maaso, mbave buli kakuba akasobola okubuza omwana wa Adamu, Iburisi egenda kukakwata. Naye wallahi ffe omulabe waffe tetumutegeera, omulabe waffe tetumutegeera. Abo nno baabula ku mulembe gwa Nuhu, ye nabbi Nuhu ye mubaka eyasooka otumibwa eri abantu. Naye era shaitani yasigala ekwata ekkubo lyerimu neyingira mu bakristaayo. Abakristiyani be bava mu abaali abagoberezi ba nabbi Isa alayhi salatu wassalam. Tiyakomaawo, yava ku Bayahudi, abo ne batuwala ng'ekwata ekkubo lyerimu, bifaanani na kugulumiza balongoofu na kubiteekawo gabumbebumbe, ebyo byonna okulekawo obuufu bw'omufu yenna. Sitaani n'etandika okuzimbirako obubuze bwe. Wallahi Allah yayawukana. Bino obusiraamu bwabimanya. Allah waffe ye yatuma omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallama n'atugaana okuwandiika ku ntaana
amanya g'omufu gonna mbono Sheikh Abdul Karim Center yazaalibwa omwaka 1000 bikoze bitya tulekewo obufu bw'omuntu yenna abatamanya abajjudde obutamanya sitaani ejemulozi nti oyo Sheikh Center Allahu akbar wali yali asomesa ensi yonna n'ekuŋŋaana ate oba yafiira mu swala ngetandika oteekawo agabozibozi ag'obulimba nga woolaba weeteekawo ebibozibozi eby'obulimba ku migga egy'enjawulo mbogo omugasezebwa bazaala muzaale omukazi yajja n'atonyezaawo amatondo limu n'atonyezaawo etondo limu n'agenda n'ewalala n'atonyezaawo etonde ddala gwegwe omugga nakalasa oyo mayanja bazaala muzaale ono omukazi yazaala musota naye w'obuuza ani eyalaba ku mukazi oyo eyazaala omugga ogwosezebwa taliiyo omukazi ye yali ava mu famire ki temanyiddwa naye ekyalo kyonna mukono eyo yonna mukono otuuka sezebwa bazaala muzaale mayanja bazaala muzaale wallahi zino nkweza shaitani wallahi nkoza shaitani tekigenda kubeera wala nga mulaba eri essanamu eriri mu mutaasa kafeero eryo erya mutaasa kafeero omulembe okuggwawo bano bamutaasa kafeero basinza Allah bazzukulu abaana baabwe basinze Allah bazzukulu baabwe n'abantu abalijja ensinga ejjuddemu obutamanya batandika osinza essanamu eryo golooza lwaki ebizimbe bino byonna lwaki ekizimbe kino kirimu mulimu ono lwaki gwe babumbamu kitegeeza omuntu ono yali wangu nga ne sitaani etandika enkwe zaayo abange mumanye nti omuddu omulabe waffe atulonda olwo tusuula mu muliro teyeebase so ti akhil karim okwekubya ebifaananyi okuteeka sementi ku ntaana okuwandika ku ntaana ogigulumiza kiri haramu mu ddiini yaffe eno ey'ekitiibwa ey'obusiraamu open yensonga nno lwaki buli seeka yalivuddeyo okulwanisa amadda ga Nuhu mbogo wallahi bino tubyogeranga abantu ne batuyita ab'oludiinidiini ab'olugezigezi mu ddiini ne waabanga omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallama olunaku lwe yava mu ggulu tetulukuza nabbi we yawangula fatihu makka tetugikuza we yava hunayini tetulukuza ennaku nnyingi ezaali badde zikuzizibwa mu busiraamu naye tetuzikuza wama adraka ma amadda ga Nuhu mbogo ate amadda ga Nuhu mbogo bannange omulembe gugenda kujja Nuhu mbogo bamusinze we watabaawo bagenda ku ntaana ye lwaleero kusaba mikisa na kusaba riziki na kusaba ebyekutte bite nga we batabaawo olwaleero omulembe emyaka tegiri wala gigenda kujja abantu batandika okuŋŋaanira ekawo empaawo nga bagenda okusaba entaana ya Nuhu mbogo wane Uganda ekyokusaba entaana nti abawalimu babadde bafunvubidde kibadde tekinnalabika naye we muba muyina obusobozi mugendeeko Kenya ne TZ mujja laba entaana z'abantu abaali abalongoofu abamanyi eziri ku mizikiti bajjuharu abava e India Pakistan n'abagundi bennyini abannansi b'amawanga ago kyebakola entaana ezo so ebbanga terigenda kuba lyawala mujja labanga abantu batandise okusinza entaana ya Nuhu mbogo abo bamufuti be baazika ku kasozi Kampala mukadde
ebbanga terigenda kubeera lyawala abantu batandika basinza omulangirani kakunguru ebbanga terigenda kuva wala abantu batandika sinza entaana eyo nga yo sitaani bagamba mulowooza lwaki bano bokka kunkuyanja n'enkuyanja y'abantu kunkuyanja y'enkuyanja y'abaseeka abaali mu nsi lwaki mulowooza bano bo be baazikibwa ku muzikiti guno bokka lwaki mulowooza bo be baazikibwa ku muzikiti guno bokka mwana wattu sitaani ebabuuza ebibuuzo ng'ate nno nabyo weebibabuuza ate era weebabyanukulira lwakuba tuli mu mulembe nga toyinza kwawula mukulembeze w'abasiraamu n'atali weebuuza mukulembeze w'abasiraamu mukulembeze w'abaki kuba omukulembeze w'abasiraamu ekimukakatako ekisookera ddala nga yakalayira nti nze agenda okukulembera abasiraamu ekimukakatako kwe kukuuma enzikiliza z'abantu. Allahu akbar. Ekimukakatako kukuuma nzikiliza z'abantu bakulembera nga tonnanyonya mizikiti gizimbiddwa gitya nga tonnanyonya ki kusooka kusaasa kuteekawo n'amateeka nti emizikiti gyonna giteekeddwa okubeera mu darusu za akiida n'oyerula ensalo za tawhidi ne shiriki n'abeera nga mweyolefu naye be bakulembeze bafe ab'olwaleero wabula ate obasanga ku mikolo egijjudde shiriki. Mufti yakulira akakiiko simanyi sekuritale w'akakiiko akagatta amadiini hadha yajuzu ekyo kikkirizibwa la beba mufti abakulembera abasiraamu omu ku bakulembeza abasiraamu yafulumya ebigambo by'obukafiri ne sheitani byetyo okufulumya mu kamwa nti Ronald muwenda mutebyo okubiri kisiikiriza kya Allah munsi subhanallah nga ne Muhammad yali kisiikiriza kya Allah oyo ne yali mufti ba mufti bali Uganda abakola records nga Bishop Rwanga tasobola kifulumya Sipuliyani Kizito Rwanga tasobola kifulumya nti kabaka kisiikiriza kya Allah munsi mufuti mufuti na kifulumya abo be banaakuma enzikiriza z'abantu. Nenno singa tubadde n'omukulembeze w'obusiraamu omutuufu ekimukakatako kukuuma nzikiriza z'abantu nabagamba hadithi gye twalaba omulundi guli nti ow'ekitiibwa sallallahu alaihi wasallam yali ava mu nsi omutwe gwamulumanga ne we yaddanga engulu yagamba nti Allahumma la'ana Allahu la'natullahi al-yahuda wan-nasara alladhina yattakhidhuna al-qubur al-masajid la'ana Allahu al-yahuda wan-nasara ebikolimo bya Allah bibeere ku bayudaaya n'abakristaayo alladhina yattakhidhuna al-qubur al-anbiya'ihim masajid ababafuula ebifo by'abannabbi entaana z'abannabbi baabwe ebifo ewavunamirwa ye kennyini yasabanga Allah nti Allahumma la taj'al qabri thana yo ubadu Allah wange tofuulanga entaana yange sanamu erisinzibwa. Allahu akbar. Ye mwennyini nabbi yasamange ye yasomeranga edduweno nti Allah wange ayi Allah wange tofuulanga entaana yange sanamu erisinzibwa. Obusungu bwa Allah bwayitirira ku bantu abafuula entaana z'abannabbi baabwe emizikiti ne bw'aba mulongoofu atya. Mwe mulowooza hikima ki okubanga teriiyo ntaana ya nabbi yenna emanyiddwa ng'oggyeko waffe khairul bashari Muhammadi sallallahu alaihi wasallama ng'oggyeko eya Musa ani amanyi gyeri Isa waani ya Yakub ya ba Ibrahim ani amanyi gisiri olowooza Allah yali talina busobozi buzikuuma okuuma enzikiriza z'abantu ye reason why terwaki temulaba ntaana z'abannabbi balala bonna
Tunuulira omukulembeze yali omutuufu ow'abantu era omukulembeze w'abasiraamu. Umaru mutabani wa Khattabi Umaru yasindika ejje ku mulembe gwe nga bagenda okuwamba obwakabaka bwa Roma, Roman Empire. Mwalimu basahaba ab'ebitiibwa Abu Musa al-Ash'ari yali omu ku baduumizi, ng'omukulembeze w'abakkiriza amusindise Umar ibn al-Khattab, ne sahaba ono yalimu. Ne basanga omulambo gw'omusajja abakristaayo gwe basinzanga buli kyeya lwe kyayitawo nga bagendayo ewali omulambo gwa nabbi oyo nga bagusaba enkuba n'ebikolwa ebirala, era nga we kirine ku mulembe guno ku nkola y'abashiriku abeeyita abasiraamu. Basahaba bwe baabuuza abantu ku mulambo ogwo nti gwani, abaali ab'ekitundu, era lwaki abantu bagusinza, abantu babagamba nti ogwo mulambo gw'omu ku bannabbi b'abakristaayo b'Abayisirayiri ayitibwa Daniel. Maybe abakafiiri b'omulembe guno gwe bayita Daniel yali amaze emyaka 3 ng'afudde, kyokka ng'omulambo gwe teguliiko kyegukyuseeko okuggyako obuviiri obutono ennyo obwali buvudde ku mutwe. Anti okimanyi bulungi nti ettaka terirya mirambo gy'abannabbi. Sahaba ayitibwa Abu Musa al-Ash'ari, omu ku abo abaali baduumidde olutalo olwo, kyava awandiikira Amirul Mu'miniina, omukulembeze w'abakkiriza eyaliwo mu kiseera ekyo, n'amubuuza kiki kye baba bakolera omulambo gwa nabbi oyo. Umaru yabagamba nti kaffanuhu wa hannatuhu wa sallu alayhi thumma difinuhu kama dunifu al-anbiya'i sallallahu alayhi. Umaru yabagamba nti mumuzinge era mumukuba akawoowo, mumusaalire, oluvannyuma mumuziike nga bannabbi bwe baziikibwa. Abu Musa al-Ash'ari, omu ku baali mu lutalo olwo, anyumya nti baasimma, Allahu akbar, baamusimira mu bifo eby'enjawulo 513. Emisana bwe bwatuuka ekiro omulambo ne baguziikula mu emu ku ntaana, ne baguziika mu ntaana endala mwezi 513. Bwe baamala zonna entaana ne bazizaamu ettaka ne bazenkanyankanya, abantu baleme kumanya kifo wa kituufu waziikiddwa nabbi, olw'ensonga nti baali bagendangayo okusinza entaana eyo. Ekyafaayo ekyo kimanyifu nnyo mu byafaayo, naddala nga mu kitabo ekisangibwamu ebyafaayo by'abannabbi nga Qisasul Anbiya. Olaba Umaru kye yakola? Baswahaba tebaafaayo nti ono gwe bagenda okuziikula nabbi, baamusimira entaana 13, ng'emisana we bamuziikamu eno, ekiro bamuziikamu eri. Olwamala zonna ne baziteekamu ettaka ne bazenkanyankanya, nga tosobola kumanya wa we baziise nabbi, basobole okukuuma enzikiriza z'abantu baleme kusinza ntaana eno. Naye mulembe kiguno ogw'abakulembeze b'omulembe guno abatalengera bubuze bugenda kusibuka bugenda kujjeeyo abantu bafiirwa enzikiriza yaabwe olw'entaana eziri ku mizikiti ogw'ekibuli ne Kampala mukadde n'entaana ya Nuhu Mbogo.
oyo yali nabbi mulamba. Oyinza okugamba ng'ate oyo tetumumanyi mu Qur'an. Ekyo kimanyiddwa bulungi nti bannabbi bangi Allah baataatubuulira mu Qur'ani naye ng'ate baaliyo. Soma Suratul Ghafar aya 78. Tewali mu baswahaba wadde n'omu oba mu battaabi wadde omumanyi yenna avumirira baswahaba kye baakola nti baakola bubi okutaataaganya nti kasita kikwatagana okukuuma enzikiriza y'abasiraamu ekisoboka kyonna tukikola. Era mu ngeri y'emu Umar yalagira ku mulembe gwe okutemebwawo kw'omuti omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallama ne baswahaba be we baatuulanga era we baasinziiranga okuwera eri omutonzi waabwe Allah obutaabulira mubaka we Muhammadi sallallahu alaihi wasallama obutaabulira mubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallama nga mu kyafaayo kya Suluhu Hudaybiya ekimanyifu baswahaba bwe baali nga batudde mu muti Allah nassa obubaka ng'abategeeza nti bonna abasiimye ne nabbi n'abategeeza nti bonna basonyiyiddwa ebyakulembera okubasobako. Umaru bwe yalabanga abantu batandise okugenda ewali omuti ogwo okusaalirawo esswala n'amanya nti gufuuse kitemo eri abantu era n'alagira omuti ogwo gutemebwe. Naye nga tafuddeeyo nti Allah yagwogerako mu Qur'an. Yagenda olabanga abantu batandise okugendawo okusaalira ewali omuti ogwo, basaalirawo sunna, basaalirawo, n'alabanga effitina etandise okujja n'alagira omuti ogwo gutemebwe. Maybe ndooza yali Surati Fati, Allah mwatendera mwe yayogera ku baswahaba abaali wansi w'omuti ogwo, lakad radiyallahu anhu almu'minina aya etandika bweto eri mu Surati al-Fatih. lakad radiyallahu anhu almu'minina aya bweto bwegende eri mugundi mu Surati al-Fatih wembasa erabidde. Allah ng'ayogera ku baswahaba abatenda, abawaana, abasiima abaali wansi w'omuti ogwo. lakad radiyallahu anhu Naam, yagamba ekitiibwa Allah nti lakad radiyallahu anhu almu'minina idh yubayinunak lasiyenu aya لقد رضي الله عنه المؤمنين إذا يبايعون والله آية mbuzeeko naye nsuubira okubeerawo badde ngisuubira wano okumpi mu Surati Fati aya naye ng'eri wa mu Surati Fati subhanallah obudde yenga budduka
n'amakulu ga aya eyo Allah yali asiima abakkiriza abaawera obutaabulira mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam nekyembadde njagalamu yabatendamu abo bonna basahaba baali wansi w'omuti ogwo ne Umaru teyafaayo n'agutema olw'okukuuma enzikiriza z'abantu. Era mu mbeera y'emu Umar yayimiriza Khalid ibn Walid okuduumira eggye ly'Obusiraamu nga Abubakar omubaka Muhammad yaduumira amagye. Khalid ibn Walid ku mulembe gwa nabbi nga waali mulamu, n'aduumira amagye ku mulembe gwa Abubakar Siddiq nga waali mulamu. Yali takendedde ku sikiruzize ez'olutalo. Allah yali yawa omusajja oli erimu y'olutalo, naye yagenda olaba nga basahaba batandise okufunamu engeri nti olutalo oluduumirwa Khalid bateeka odduwangula. Baali mu lutalo n'amuwandiikira ebbaluwa emuyimiriza ku buduumizi bw'eggye ly'Obusiraamu, era n'amulagira akwase omuduumizi we bendera y'aba aduumira amagye abadde amumyuka. Ne Khalid n'adda ebbali. Allahu akbar. Bana ye mukulembeze aliwo okukuuma enzikiriza z'abantu. Naye abafu ab'olwaleero, abazadde mulaba ebinaijeeriya by'eddogo ng'abaana bali awo, kigenda ofundikira nga Yesu yawonya. Nosanga omuzadde ng'alaba ku buno busopo obubeera ku gundi ku kino kitivi kyammwe kibukedde babuyitaani obwalimu amasanamu g'abayimbi Lord Krishna. Nosanga nga ya subhanallah, ebyo ebifirimu birabibwa omwana oyina kyomementura ku nzikiriza ye. Oyina kyomementura ku nzikiriza ye. Oteeka omwana mu ssomero ly'ekigo ekyabwe, atteeka abaana balina okugenda mu kkanisa, buli asomera ku ssomero ly'ekigo n'akaana ka Abdallah gye kasomera. Subhanallah. Oli mukulembeze, buli muntu mukulembeze, ate buli muntu wakubuuzibwa ku bukulembeze bwe, naye ogenda kubuuzibwa ku ebyo bye wakulembera. Naye ekigenda osooka obuuzibwa ku mukulembeze yenna, owa famire, omukyalawo, obukulembeze bw'abaana bo. Kyemu ffenna abakulembeze kye tugenda osooka obuuzibwako nzikiriza z'abantu be twakulembera. Amaani esooka gye tuteekeddwa okusooka otuukiriza ng'abakulembeze kukuuma nzikiriza z'abantu. Anaam, aya njirabye. Yagamba ekitiibwa Allah nti lakad radiyallahu anhu almu'minina idh yubayi'unaka tahta ash-shajara. Mazima Allah yasiima abakkiriza awo we baawerera obutaabulira mubaka we Muhammad sallallahu alaihi wasallam, obutamwabulira nga bali wansi w'omuti. لقد رضي الله عنه المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. نعم يا آية سبحان الله. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ensonga ey'okubiri mu nsonga 10 ezijja omuntu mu Busiraamu tuzikomekereza wetutyo. Ey'okubiri ewedde.